kiri ekiprojekiti kya Nakandi akitadde. Nakandi tabangako wa Nuupu abadde alwana kubeera wa Nuupu, mbega wa Nuupu, mbega mu Nuupu. Abo be babadde bamukozesa era be bamukozesa be balwana ennyo okulaba nga bamukozesa naye byonna bigudde butaka. Byonna bigudde butaka. Ekirala waliwo abantu abali mu mawulire, waliwo abantu abali mu midiya awo. Waliwo abantu abali mu midiya awo nga mulina okuziba ebituli. Waliwo abantu abali mu midiya ku kitebe awo. Waliwo abantu abali mu midiya awo ku kitebe. Oba byemukola mubikola temubigenderedde oba temumanyi kiki bitegeeza mbabuulira. Nze kambiteeke wali mumunamanya. Ngenda biteekayo wali. Obwo obusente abo bwe bajja nabo bwe baba waawo ne mmwe. Program esigadde eri open kubanga waliwo ebintu bingi nnyo. Saagala nnyo okugaidinga nti kino oba kino. Ngenda gireka ng'eri open kuba buli omu alina ekimuluma ku mutima. Kale tutandise ku ddakiika 3 era ku ddakiika 3 tujja kuba tuggalawo. Hello. Hello mkulu Bishop wema okuweereza taata. Amina sawa. Bikankendezeko wano kakati mukama mulungi nti ffenna bwe tuli era tujja kulaba ku bintu bingi. Nze y'omu ku abo nsuubira program ebadde yanteekako ekigatto mu nsingo. Kakati nina pointi 3 esooka kantute mu bwangu. Mu ddakiika 2. Eddakiika 2. Waleeta okusaba kuli okwa pastori eyava mu Amerika amwerabidde erinnya limpiseeko wano mangu. Nga basaba emyaka 7 baali bamaze okufuna 40 nga basaba emyaka 7. Kakati ekiva mu nsi y'omwoyo nti balina ennaku 7 okuva mu Uganda okudduka naye simanyi oba ennaku 7 zitandika ddi ekyo kyo sikiraba naye nga okusinziira mu nsi y'omwoyo balina ennaku 7 okudduka okwewonya ekyo kyo gye ekiri. Ekyokubiri Museveni apulaninga okudduka. Museveni ono apulaninga okudduka kubanga Ticha Lumbuye yavaayo okwo n'atugamba awo nti Museveni alina hotero mu nsi emu mu Caribbean Island eyo nga kuliko kati nga beach bwetyo. Kati ate naawe novaayo n'otugamba nti Museveni akutte sente ekunje n'alitwale Malaysia oba wagamba Malaysia. Kakati mu kyendaba wano Museveni agenda kuddukira mu nsi nga erimu ebinaazi ebyo naye simanyi oba binaazi bya ku biiki kubanga ebya Malaysia binaazi bya butto bakolamu butto naye kati biri bibeera ku biiki. Kati Museveni agenda kuddukira mu nsi emu ku ezo. Ebyo byendaba. Njagala okukubiriza omulanga oli musajja oyo yaloota please ddayo weebake oloote ebye Uganda. Nga mmaliriza kankubuuze gwe omwogezi w'amagye balina engeri gye barecruiting abantu kyekyo nti abamu bayingiranga other ranks abamu ne bayingiranga si bakadeti ne bali ne bafuluma ku rank esooka ba private ne bafulumanga babeera secondary lieutenant oba lieutenant. Kakati Ruhamya alina ranka ki? No, Ruhamya yayingiridde yagize USA bw'anaaba avuddeyo ajja kugira ku ddala lya waggulu oba meja oba ni bw'atyo kuba ye yayiseeyo mu cadet side. Ng'ali private soldier. Private? No, yagenze okuveeka nga private. Yes, naye bw'anaaba akomawo ajja kudda either major oba lieutenant bw'atyo. Anti kyekyo kakati kubanga singa yasoma ne waalibadde ng'alina senior 6 yaalibadde ayingira nga si private
yaliyingidde nga rank endala kati ate eri yabadde alina okuveeka nga registarinze ng'ow'amagye ga Uganda okitegedde kati yavudde Uganda nga amaze okuregistaringa naye ng'ali ku 0 level then ne bamwongerayo agende kati ajja gajja eri akomewo eno ng'alina kwatandikira. Kaakati njagala okugumya abannayuganda nti ekyo tebibatiisa. Egundi ranka gy'aliko eyo ranka tetiisa kubanga agenda kugendera mu line eri eyaba others tagenda kufulumira wano bano ba technical. Kati bannayuganda mwenna temutya ebyo tebibatiisa. Kamalirize mukama abeere bulungi mu 7 big the fucking body that kale sewa teyanze sewa kale. Hello. 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 Omusumba omulungi bamusiriza sewa. Nange sewa. Niba nange kwebaza Mukama Katonda. Okubanga yakutuwa pastor n'atuwa ne tekyalumbuye. Kubanga singa bwe mutali Uganda singa tuli ludda wage mazima. Eriyo akasanvu ke yeterekedde ssebo. Singa waliwo abaliwo. Wanje. Singa waliwo abaliwo era. Mpoze era munnaye nga bw'omanyi ebya Katonda naye simanyi otwali badde kubanga sekituli kalaati ze mugaba. Ziyambye eggwanga Uganda. Kakati Mukama mbadde njagala okubuulirako. Mu dakiika 2. Saagala nnyo kwefuula sekalootera naye gw'owulirizaako kubifa mu baraki. Nalabyeko Kibooka Enyoka mu barakisi nga ndi mu kirooto. Era gwe waloota pulezidenti gwe baloba mu ddobo. Nesebo. Nina gwe omusajja gwe nawe. Kibooka yabadde enyoka mu barakisi naye Kibooka bwe yanyoose nga waliwo munnamagye gwe baakubye ne bamuyisa bubi nnyo. Gundi leero waloose bye Uganda waloose era bye Namibia. Sebo nkugambye ku barakisi ze Uganda bwezoba weetegereza. Ekiri mu barakisi kitokota lwa nsonga emu. Abasirikale bangi bali mu makomera. Tribunal tezituula, court martial tezituula, amakomera gajjudde ate bakyasomba. Ekiri eno ebweru kiri ne munda. Mbadde nkugamba. Ab'amagye nga bamaze okukuba omu ku bannaabwe. Ekintu kye nalabye ekyadde. Ekyo ogenda kukinsonyiwa sigenda kukyogera kuba kitaasa ffe bannayuganda. Munange omwoyo wa nabbi alumanyizibwa nabbi bw'obanga owulira nga kyakusirikira kisirikire. Kuba tekyaŋŋambyeko kwogerebwa. Kotutiisetiise ku luno bana. Naye nedda ekigenda okituuka mu barakisi ez'enjawulo mu ggwanga Uganda abantu nga bannamagye bamaze okutegeera ekibalya era ekibamalawo. Kati amaaso gababeere ku lutimbe. Kati awo ffe tuddemu nti amiina. Amaaso gababeere ku lutimbe kubanga naawe bw'oba otubuulira ebintu waliwo by'ogamba nti waliwo bye tutasobola kwogera wano. Amaaso gababeere ku lutimbe okusinziira ku kyakoleddwa munnaabwe gwe saategedde naye nga yabadde munnamagye. Erweru. Naye nga abamukkiririzaamu era abamwagala era abamuwagira baki bangi. Kozi watugamba tuyimbe tutya? Kino kyekiseera kituyina okulwana mujja tununula eggwanga lyaffe baaliwamba. Muddemu mu luyimbe bubi siba bulungi ssebo.